Nkwaniza nnyo mu program abanoonya ate nimbebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo. Wiki ewedde nabatuusizzaako abaagalana ababiri Edward Baguma mutuuze we Nambola awo ebweyogerera awo yayitira mu program ena abanoonya n'afuna mwana munne Goreti Nakalyango. Abaagalana bano ebintu babitambuza bulungi era mwasobodde okuwulira mwami Baguma nga tottola engeri gy'atambuzaamu obulamu n'omwagalwa we gwe yatuumye erya mu China. Ebyembi twabadde tukyagenda mu maaso ate ebyuma byaffe nifunamuuko obuzibu tetwasobodde kutuusaako kitundu kirala nga Nakalyango atottola ekyama kye yazuula mu Baguma. Olunaku olwaleero ngenda kutuusaako ekitundu ekyo. Nenga sinabatuusaako program abanoonya kansooke nkulagiko byenkulentedde mu banoonya. Yagala omusajja nga ayinako kasente, musajja anandabirira, musajja ayina laavu, musajja anantegeera kale nze mukazi we. Omutegekeddeyo ki nga ggwe? Mutegekeddeyo ka bebi. Nga kyamaanyi nnyo. Bulungi nnyo kubanga mbasajja kwebaka. Sajja kwebaka. Sijja kuluyisaayo kankutwale butereevu Goreti Nakalyango nga tottola ekyama kye yazuula mu Baguma. Namufunye omulungi asinga abangi byono bannanga ntutta obwongo antutta emisana nga nesemulaba eyo ne yannonze embeera omukazi emirembe n'amasanyu byansisinkana kino nalinze bannange sikisuubira nga ndayira nti ndifuna njagala nanjagalira ddala ddala. Kaseera kano kankutuuseeko omugole naye ayina nsubira naye ayina bingi byayagala okubaako byatugamba mu kaseera kano. Abakulaba bandyagadde okumanya gwani obeera wa bakuzaala wa wazze otya okulaba nti ofuna mwana munnoono Baguma. Amannya agange nze Nakalyango Goreti kaba nzaalibwa Rwanda akaba kuno Uganda maze emyaka 6 kati okunfuna bansange wa baba wange gwe bayita Mukisa Sabato naye waliwo omukyala yajja n'angamba waliwo omwami abeereeyo Nambole ayagala omukyala katawo najja nandaga ekifaananyi nambuuza ono omwami omusiimye kunze musiimye ne mugamba naye tumala genda nendaba gy'abeera awo nenzija nensiima amaka abantu be nabo ne bansiima naye kenyine nansiima awo nenzirayo ewaka we namala okwetegeka awo nembakuba esimu nembagamba ati nakoze eki namaliriza kwe kusindika sente nenzija ne baba wange gwe bayita Mukisa Sabato netujja wano namperekerako lwamala okutuuka mwami nanyaniriza abantu be ne banyaniriza olwamala ne tugenda ku musaayi nga bwe mubimanya ebyamaka munange kati awo ne tukola ki kwegamba obufumbo bwaffe awo ne tubutandikira awo. Sanyuse nnyo okulabako bane mwebale kubeera nti mwefuna kale ssebo. Baguma wamwagalako ki? Ono Baguma bangamba wa bizinesi alina mobile money n'ebyobugagga naye wabula kyayagala kola ki kuzaala naye nja muzaalira. Nibo wamutunuulira kiki wasinga omwegombako? Siza kundabikaire namwegombako feesi. Birala ki bye wamusinga okumwegombako oba byasinga okukwata omubabiro? Namwe mubimanyi munange tosobola kugira naye ngera gye namwegombako bingi. Naye ndi musanyufu nnyo. Ensonga y'okubeera nti mwami Baguma alina obulemu oba olyawo obutalaba yoyinza gyogerako ki sayidi eyo? Kituufu talaba naye ng'era kale
nga ku mutima gwe ye yakola ki yansiima nangamba njagala tubeere wano ffenna gano ge makaago nga bwe tutetenkanya n'obufumbo bwaffe. Mukulu wakitwala otya? Tekikumenya nnyo abantu abalala bwe bakitwala oba bwe bayinza okukitwala? Nze tekimenya. Omusanze otya okuva lwe wamufuna? Okuva we namufuna munange mpulira bulungi era nakati sina kye mwogerako ekibi. Mpulira omukwano agutaddemu ebisoko ntaba atandise okukutuuma okuyita amannya agatategeerekeka akuyita mu China akuwaanawaana olowooza kivudde ku ki? Okuntuuma omukyayina alina we yaneegombesa. Maaso ge g'omukyayina wafeesi? Nedda maaso si ge mukyayina. Bw'ayogera ku ky'omukyayina mbadde mmanyi nti yandibadde ayogera ku muntu nga si muddugavu naye ate nze ndaba oli muddugavu. Ekyobukyayina ndabye akyesibyeko nnyo. Waaye simanyi gye yakijje nange mpulira alintuuma. Suusuuta nnyo. Kusuusuuta nnyo akuwaana nnyo. Kituufu ampaane kubanga ndi mwana muto emyaka 25 si myaka mingi. Musanze otya? Musanze ali kiriya. Omukwano guli gutya? Omukwano guli bulungi. Ensonga z'omu kisenge? Ensonga z'omu kisenge tezirina buzibu. Azituukiriza bulungi? Bulungi nnyo. Kati akusuubiremu biki? Kubanga wuuyo ogambye nti ayagala ezzadde n'ebirala. Ezzadde kale kye nali njagala mba njagala ategeregane n'abazadde bange beemanye amati ono mukodomi wange naye amati ono ye nazaala wange. Okitegeera? Ekyokubiri ekiddako kwanjula nga bw'okimanyi. Ekigambo kwanjula kye kisooka mu bazadde. Omutegekeddeyo ki nga ggwe? Mutegekeddeyo ka bebi. Sekumwana? Sekumwana? Nga kyamaanyi nnyo. Bulungi nnyo kubanga mbasajja kwebaka. Sajja kwebaka. Sikumuliira mmere ng'abavubuka. Nedda. Yoyo Katonda gwe yakola ki? Mukama yangamba ati yoyo ye mwami wo. Teri mulala. Yoyo golonze mu bangi. Ng'oyogeza bumalirivu. Ndi mumalirivu nnyo. Linga kabaani ku ndongo. Mubaka ki bw'olina mu kaseera kano eri abakulaba wali eri mu kaseera kano mu programu abanoonya n'abakyanoonya obawaayo bubaka ki? Nabo balina okubeera ng'omutima ogwange gwe ndina. Balina okutuukira ku bubaka bw'okubukedde wano ne bagira ne banoonya nga bwe nanoonya omwami wange Baguma ate n'ekirala nga bwe nafuna omwami wange Baguma. Baba balina omukwata bulungi, baba balina omubudaabuda, balina okwaniriza buli omazze oba ng'azze okukyala balina okwaniriza ne bagamba ati nga tusanyusa okulaba. Atutemisa nanga nesemulaba yone yanonze embeera omukazi. Emikwano n'eŋŋanda n'abazadde. Omukulu Baguma, nsuubira ebyakabitewo biwulidde gwatuumye erya mu China. Bubaka ki bw'olina mu kaseera kano eri abakulaba mu puroguramu eno ey'abanoonya? Obubaka bwe nnina
nyamba abo abakyanoonya banoonyi bajja ku TV yaffe beeyongere okunoonya nga nze bwe nafuna munnange oyo omuchina nabo bajje naffe bwe twagala tufune abantu abawera si nze nzekka mulabire ku nze bwe bubaka bwe mbawa Nanga tutobongo atutemisa nanga nesemulaba yone yanoze mbere omukazi namufunye kantwala omukisa omunene namba Ebyannakalyango Goreti mubiwulidde ng'asuusuuta omwagalwa we Baguma. Mu kaseera kano katuwummulemu katono nnyo ate tukomewo ne Nnatukunda naye alina bingi bye yeetaaga.